Mugamba mutya njagala okubuuza ku bannayuganda abali mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda mu bitundu eby'enjawulo yonna gye musaasaanidde abo batawaanyiziddwa amazzi olw'enkuba eno ebadde etonnya twagala okuba nga tubasaasira ate ne tubuuza ku bannaffe mikwano gyaffe abali mu mawanga ag'ebweru naye nga mugezaako okunoonya ssente mu ngeri yonna gye musobola nti nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogwo gwe mukola mikwano gyaffe abali mu ggwanga erya Kenya butwiti bw'omukulu mwabulabye naye kansubire temwatidde nnyo ng'abamu bwe badde babirabye onakolayo tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ezibaddewo mu wiiki eno nga mmwe mulina amawulire agasinze okukwata kati wonna ag'omugagga Lwasa omugagga Lwasa ne Vanessa olunaku olwadde yogera naffe amawulire ago Lwasa embaga okwanjula ne kuyiika n'atatuuka w'abakadde wa Vanessa bannange oba ki ekimuliko yogera naffe otubuulire byolowooza ku nsonga za Lwasa ate nga wetusaasira n'abo abafiiriddwako abantu baabwe naddala mu accident eyo eyabaddemu Lady Grace awumule emirembe n'abalala bafiiriddemu ate n'omuyimbi alimpa mukama amusuuse saako n'abo abawonyeewo olunaku lwaleero yogera naffe. Hello? Sebo webale kuweereza. Kale muganda wange. Myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wanentebe mu kitoolo. Ogamba mugamba mutya ab'omu kitoolo? Tuli bulungi tulindirira mutabani w'omukulu alumbe Nairobi mu wiiki bbiri zokka olyoka owulira embaga oba banaabiraga ku TV. Naye lwaki tokkakkana ebintu ebyo byoyogerako bitegeera? Sisobola kukkakkana njagala ndabe ku lutalo Sematalo wangi nga Nairobi tugiwamba omwana w'omukulu agiwamba mu wiiki bbiri. Myasi ensonga ezo lwaki tozeesoma? Mbadde nsaba ku nnamba ya nnamwandu wa Lwasa. Nnamwandu ki? Nnamwandu omuwala oyo Vanessa yantamyusizza kaakati nange mbadde njagala ajje anzibe anzibemukko anzibe omutima. Oyagala kubba omutima? Kata ssente yamaze ozibba kati ajje ewange nze anzibe mutima n'omubiri gwonna agutwale mwagaliza. Gwe buli kaseera n'obeera mu modi bwe butyo kati wulira oyo nnamwandu ayagala yangu onzibe sirina security. Omulala ali ku simu. Hello? Mukulu wangi Zematali solido y'abakyalana ow'omundebana omuwagizi wa Manchester na gye bakuba goolo mukaagana. Sebe ebyemabega byandibadde birungi okulekana. Nsuubira naawe tokula ng'odda mabegana. Genda maaso. Awo wensabira eby'omupiira tubiveeko omulamwa nzijukira guli ku mawulire aga wiiki. Genda maaso n'aga wiiki. Ekyabayimbi abaafiiridde mu kabenjedde kabusa omwabadde Lady Grace. Era n'ensabira noono alimpa lusuku lwa seminti n'abalala abaawonyeewo okussuuka obulungi. Amiina. Seba abantu bajjukire nti obulamu bwabwe bwa muwendo. Bewala okuvuga endiima naddala mu biseera bino nga twolekera okumalako omwaka obubenje buyinza okutwala abantu bangi n'olwekyo beegendereze. Kanywa musaayi agunoonya nnyo mu biseera bino. Bwebale nnyo obubaka obwo. Ate bambi n'abayimbi ebigulu mutandika okukwata ebitonotono ebimala musobole okwewala okupapa. Osanga munaamalako omwaka oba ne mulya ne ku Krismasi nga mukyali balamu. Kituufu. Sebo ngenda kutandika kyaki ng'esabira abasajja bokka abalina ebizibu naddala eby'omukwano nga Lwasa.
kibi nnyo omusajja alina ssente ze okudiba kifaanana ng'omukyala anyirira okudiba nsaba Lwasa ajje musabire essaala y'abadibi era Lwasa njagalwa n'okumwebaza okutuukiriza eŋŋombo egamba nti nadiba naawe wadiba abaavu baadiba n'abagagga badiba mpulira ate era njagala okujjukiza Lwasa nti si yasoose ebyo Vanessa bye yamukoze nze yabinkola dda solido gwe ne Vanessa cwi gwe buuza abasazi b'embaawo mu ndeeba Vanessa ne muwa transport n'atalabikako n'ajjako n'essimu enkeera n'agizzaako n'aŋŋamba mbu yabadde afudde kuba bamusabira n'azuukira. Can you imagine? I can't. What a joke. Ate ekyembi omuwala oyo Vanessa alabika muwagizi wa Seno bakanywa musaayi. Webale solido. Hello. Presenter. Wanjinya. Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku ffaamu y'amajanja. Yogera tuwulire ogamba otya leero. Ebyatuuse ku mugagga Lwasa. Yenyabu. Byayongedde okulaga nti ali doomed. Doomed? Yes. Aduma nnyo. Omusajja omukulu ali mu myaka gya retirement. Nodda mu kuzunga mu bwana obuto bw'ozaala. Kindergarten children. Okwo tekuba kuduma. Kyokka bino byonna omukulu enanga abiraba naye tabyogerako. Alayika bakyanoonyereza. Njagala okwebaza omuwala Vanessa olw'okwebeereramu. Mu Lungereza bagamba don't kill the hyena before it salivates. Wanji? Totta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Ani kibe mu nsonga eyo? Lwasa bamukenenyezza endusu ensi yonna nekkiriza. Era wensabira ne gavumenti eteeke Lwasa mu museum abaana baffe bamusomengako. Museum? Ng'omugagga ow'e Masaka eyaferebwa mu mukwano. Bakimanye nti ssente zokka tezimala. Wabula n'amagezi amazaale kintu kikulu. Omuzungu gayita birthday knowledge. Ave ku buwala obuto atandike kuwasa bannamukadde abali myaka gye nga Botricious Days. Wanji? Ate ekizibu okwagala kwa Lwasa kwa mpaka. Forced labor. Omukwano gwe gwa mpaka. Nange yakinkolako. Yansanga lumu mu kifo ekisanyukirwamu ndi mu kunyumirwa byange n'agamba ayagala kumpasa. Otyo? Era nga bwali omwetegefu okujja okukyala mu bakadde bange. Mpuli. Nebo omusajja n'akuba obukadde 15 ku mmeeza n'agamba ayagala kukyala waffe era bategeke. Olwokola otya? Paka kati essimu gye yali amanyi eyange teddangako. Wamufera? N'azira ku oyo ffala atalina birthday knowledge. Maama Joan nze mbuuza bino byaliwo ddi? Bino byonna by'oli mu kunyumya byaliwo mu myaka ki? 1979 awo 1979 wazaalibwa ddi? Kyokka presenter. Wazaalibwa ddi? Nze nkyali muto. Olina emyaka emeka? 25. 25? Kyokka presenter sikyamuwulira. Maama Joan 25 bakuzaala network batawaanya mu studio. Tetutawaanya nze nkuwulira. Omugezi ajjako essimu n'asevinga omuliro. Alo? Wanji ssebo? Pigi. Wanji? Watata. Embizi. Nedda eyo togendayo. Togendayo eyo. Genda ku nsonga ekubiza. Bana. Omuvuzi wa taxi wale nansana kuyesu amala. Abagudde ku accident abavuzi b'emmotoka babawulidde?
abavuzi b'ebidduka n'abawulidde abaafudde bannange abayimbi naye lwaki bannange temuvuga bidduka nga mwegendereza bavuzi banno mukuuma maximum silence yetaagisa mwegenderezeeko okay ensonga za Lwasa ne Vanessa ozoogerako ki waziwulidde ozoogerako ki zo nzoogerako nti za mulembe beebale kwagalana Mukama abawangaaze abawe n'abalongo naye ensonga z'oyogerako zitegeera ozimanyi kakati lwaki ozyogerako anti ombuuzizza ndowooza weebale kwogerako nange olunaku olwaleero sewo nninayo ekibuuzo buuza singa omuntu anvuma nti omutwe gwange mukalu nzikirizibwa okuyiwamu amazzi ne mugamba amenyewo ebigambo bye kiwulenga